الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatuliza abalungi mwebali kwekumira ku Palo FM 107.9 ekkola ly'omuntu wa bulijjo abalwadde tubasaasira ate namwe abafiiriddwa tubakubagiza n'ekikubagiza ekisinga mu bikubagizo byonna nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Program Buuza Imaam Abdul Hamid Kizito Musenzalanda ng'emanya gange ndi ne Imaam Ahmed Sulaiman Kyeyune betutambula naye nga Imaam tannatuuka kujja njagala okubategeeza nti lusi mbalaganyisa n'ekyendaganyisa njagala nnyo kituukiriza nga nabagambye ku luli inshallah tutasembayo kubeera nammwe nti olunaku ng'era bwe ruti nja kubawa omukisa mubuuze naddala mu abangamba nti ebibuuzo byaffe tubiteekayo era tubisoma olaba ebyaffe bitalinimu tebirina mulamwa nedda byonna birina naye kati nja kuwa omukisa. Imaam suku olamuse kubatuuliriza tulina bingi bye tukola nga tulowooza nti bye bituufu naye nga twabitegeera mu bukyamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبزا وجتيبا الله تبارك وتعالى شاتوا الدوب وانغاز nga mubimbe twategeera nga twabitegeera mu bukyamu era nga twetaagisa okuddamu bifaako ennyo bwe bufumbo. Obufumbo bwetaaga kusoma n'okuwa ebiseera obutegeera nga tonnabuyingira. Ate ffe mu bimu bye tukola bwe tuba tubuyingira situbusoma tubufuluma era ogenda okuwulira njagala onnyonnyolemu talaka eyo mateeka gaga nnyonnyolamu bwe mba njagala kukola talaka ntandikira ku kiruwa n'ombuuza nga tewankubira luli nti mba njagala kuwasa mukyalo wakufumbira omwami ntandikira ku kiruwa nga bulaba dentist ako katebe kwakwebasa okukola obulungi alina okuba nga abisoma naye singa bamuleeta buleesi ne bamuwa ebyo ebyuma tutandikirawo talina kyayinza kukola n'obufumbo bwe buli kyobalaba bujjude mu mistakes ezitagambika. Omumanyi omu yagamba nti obufumbo buba kubanga kampani enkozi y'emigaati singa yaggalawo dda kubanga bw'okola emigaati 10 8 ne gibanga mifu 2 ne girama oba okyalina bizinesi ku bantu be bawoowa 10 8 ababiri bayinza okutambuza obufumbo 8 bibalemerera ne babisulawo. Kale ensonga eyo yakwetegereza nnyo mulimu ebyokusooka okutuula ne tuyiga. So omuvubuka yakula akimanyi nti bwetuka myaka bwegiti yofuna omukyala n'omukyala naye yakikula amanyi kimanyi nti bwetuka myaka bwegiti ofuna omwami. Waliwo ebirina okutegeerwa. Ebimu bizaale ebimu biyigibwa buyigibwa na kusoma. Kati akakookubiri okuba nti biyigibwa na kusoma tetukafaako tufa ku bizaale kubanga byo ebimu bizaale buzaazi bijja byokka biri ate nabira birina okutereeza. Okay, tuyanziza nnyo Imaam. Bwe tunaba ntuuse tosooka kuba kati nja kubuulira naye kankuwe bweteeketeeke osobole okuteekako airtime era ajati mujuzi wali mu kikajjo kati teekako kansubire nti gwogenda okusooka kubanga nga nti jaamu ng'aba muyitirivu obungi inshallah nja kwesunga gwegwe nja okusooka okukwata. Mujja kuyita ku simu eri 0779 oba 0782 kanziddemu. Ojja kuyita ku 0759 107 obuze ekibuuzo kyongamba nti bulijjo nze ebibuuzo byammwe sibisoma naye tutandikirawo
jamani ogira olindako nja kuba wedde ate nange ngenda kubuuza nga nammwe mubuuza kubanga eri ababireese ekirala kiri endala eri 078236 kansooke ntuuseeko obubaka obutonotono insha allah n'oluvannyuma ate mbawe Superstar Sun Primary School somero yadde ne bowling ndiva ku nasale pa kupisa mireri wayonjo wagazi environment yesanidde omwana okuwangaliramu ekirungi ekiri ku Superstar Sun Primary School edini bakiteekako nnyesira endya nnungi ennyambala ya busiramu atenga Haji Sulaiman Mutebi ne Hajjati Fatuma Mutebi bakola enteekateeka okulaba nga tandisi z'abaana bazirinnyisa ne bateekawo ekisaawe kya carpet swimming pool weziri ebyesuubo atenga omwana avayo nga ne Qur'an agirina ku mwoyo ekirungi center numbers zombi bazirina twala omwana nga bukyali atandikire eno wansi agende syllabus zombi nga bwezitambula lisangibwa Seta Mukono kilomita 16 nguva Kampala Kinjaiwe bw'oba Kaisa Maz Hotel ez'emmotoka z'olengera yo ntambula y'abaana abadde n'olwekyo abadde temweraliikira entambula weeri essimu eri 0702105853 oba 0752979345 atenga Fresh Mind International Limited nene ya kampuni erina olukisa lw'okufunira abakozi emirimu ebweru w'eggwanga Uganda yagala kugenda wa kibuga ki Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Doha n'awalala betaga bakirina security guards, office girls and boys essimu eri 07042316 65 oba 0783183252 atenga Hoods Property Consultants Limited bebano ddala mu kupangisa amayumba ogaddaabiriza ogasolooza awamu n'okugabatundira Hood Property Consultants bakuyamba okusolooza mu mayumba agasulwamu amaduuka ne property endala zonna basasula balandlord bo ne babanja omupangisa balongoosa ebizimbe bingi nnyo bye bakola basangibwa ku Star Kitebe wali ku bitaala essimu eri 07048800 nkaaga oba 07758627 atenga President Bajani Siraji wa Mulemba Musiga ku migati alimu 23 Moni genda musamba keti ekuli okumpi oba edduuka ekuli okumpi omufuna abasubuzi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu kikubo pozinda Musakedi awo wennyini Haji Rashidi Senyonga sahaba atulia udakati mabakola keke emigati mweyambise akekereza kinene nyate nga amagoba ofuna manji kati mbatadde mukube ngotandikidde ku buzibu ddamu kale nkukutte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum barakallahu fikum. Wa fiki barakallah. Kati kibuuzo kyange kiri nti maze myaka 14 kwenda mu 15 mu bufumbo nina abaana 8 nina abaana 8 olina abaana 8 naye mpulira nga akooye okuzaala kati nsobola nesaala nokale nkola amasaasire nti ndinayinga omwana wange okubeera nga nkwata naye olw'okutemwa bankuma mu ddwaliro nzaala nnyo kati sheeyi ndimu muzambye eby'okugaana omwami wange olw'okuba nti ntamu ekyo ekyokuzaala kitegerekese ekikulu kikyalina fiiringi kati buuzaamu ekibuuzo ku byoyogedde byonna. Nkola zange ery'okugaana omwami ery'okugaana omwami okwekatta naye kumugaa nti no bantu otya kuzaala basi ekibuuzo kitegerekese beera bulungi. Halo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati nze wangi waliwo okubiri olwaggo olwa wiiki eri Imaam tugamba nti amalaalo tebagafukamirira tebagawa gafukamirira naye kaka kuba maama wange ayinako okutuseemu awo naye ani wangi oyinako okutuseemu nekesiwulidde nambi bwaba
bw'aba taata amalaalo ga taata wange oba maama wange ddala nga nze omwana omuwala ne ngenda ne muyimirirako buyimirizi bwe nti ne muyimirirako omuzadde mbadde ngamba nti nina omuwa ekitiibwa yadde mu bulamu naye kisoboka nti ngende male gamwesimbako bwe nti gyali olw'okuba bwe naamufukamirira bwe naafukamira ku malaalo mba nkoze kibi gwani nze senga gyaliya senga gyaliya we bali kubuuza ewamba okude kale agenda kuddamu inshallah naam kutte naam salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ona sekamati ashadu seta mukono sebo sekamate nsanyusa bawuliza nafe okuwuliza sebo kakati mbuuza ekibuuzo nkeereye mu swala nensanga nga bansaddeko era akeemu eswala yalaakanya bansaddeko era akeemu kati nemba nga bammanjayo emu gye bansaddeko kyokka ati imaamu neera n'atwongerayo eraaka kakati nze eraaka eyo gyatwongeddemu njibala nange mpeze nyolo kubanga neerabi nasanze bansaddeko ate ayongeddemu ku yokuna nayongeramu eyokutaano nga yeerabi kati nyongeremu eraaka endala ngende neeyo woweze mukaaga anti kakati nze emu saagisadde agenda kudda emu tewagisadde naye akutegedde nze saagisadde kati nze oba imaamu antegedde bulungi nnyo barakallahu fika barakallah halo alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ono beka bye zaidi ku kaleerwe esebo mbuuzamu seeka baswahaba bonna tukkiriza nti baali b'amazima era tetubabuusa busa naye Abubakari kiva ku kyokubeera nga yesudde kiva ku ki okuba nti ayawukana ku banne n'aba nga mwawufu Abubakari Siddiq ekibuuzo kyange seeka bwani beeka bye zaidi basi beera bulungi mukulu zeeka bye zaidi nakutte dda assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh amanya Abdul Majid Ndugga esebo Abdul Majid omu ku bawuliriza ba programu eno esebo ekibuuzo enkyalo ekijjukiro lwekisiiba olunaku lwa yawmu ashura enkya naye enkya inshallah naye ekibuuzo kiri nti ebikwata ku lunaku olwo omulambo gwa Firawuna oguli emisiri mu miziyamu zaayo gwe gw'omutuufu oba kiwandi nga banoonyezaako bunoonyeza ssente kale sebo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Imaam tusoke bannange abayita ate ku ssimu eri endala essimu eri 0 togiyitako eyo ogiteekako buteesi messages naye wano nkuwadde essimu koolina okuyita nolwekyo kati essimu yange togikubako kubanga byo olekako message byebibuuzo bye tujja okusoma oluvannyuma Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullah. Seka nze mbuuza. Shafiki sebo megaba. Shafiki. Mbuuza sinja kunambuliramu ku bifaananyi bino sebo. Beera bulungi. Tubimala ebirowoozo. Tubimala. Badda ninda ati Mwajuma. Kuba naye simufunye naye. Mwajuma bazalina bumujuzi. Ne Mwajuma. Ajati Mwajuma kwa ine ekibuuzo kye yambuuza naye ngenda kyo kikusomera inshallah. Inshallah. Kati tusooke tubaddemu. Naye tubaddemu mu bufunze kubanga waliwo ebitalina kujja mu bufunze anti. Bakyali bangi. Kakati twebaza Allah tabaraka wa taala. Omukyala abuuzi asoose ali mbana 8 akooye bimutamya abasawo bamuvuma mu ddwaliro yeggo oli ku kibiki kati njukira nti okuba nti akendeeza okuzaala alina kubanga yewala munne gwayineeka ekirala ekisookera ddala baleke bakuvumya ni gwe batavuma olaba birijja ku yabatonda
beerija koye inna allaha faqirun wa nahnu aghniya bamutemerera mbuye mwavu bewe bagagga abokunsi kuno Allah mwavu kati atorogwe beerija kuba nabbi ba Allah ne bavuma abo tiri kimu kibatamuvuma sallallahu alaihi wasallam buli kimu bakimuvuma kibaliki ekyo kimu ekyokubiri bwogamba nti atoleke kuba muno sanyu ate banaleeta omulala ng'ate wekyanga oliti ebali baveeko tebakujja nabbi sallallahu oli kukya nabbi kuba nabbi atukubiriza sallallahu sallama abaami bwe baba wasa aga tazawwaju lwaluda lwaduda fa inni mukathirun bikum al-umamu yawm al-qiyamah bwemba muwasa bakyala abazaazi era nga balina n'omukwano bwe yatukubiriza obukwakulizo butunulira nga tuwasa omukyala bwe yatukubiriza buli busatu bwokka akasooka ddiini akokubiri nga bazaazi akokusatu nga mukwano byokka ebyo bye bimala beauty simanyi sente nyingi biki bitebirimu din walud wadud baine din bazazi ba mukwano bye bisatu ati mu bulugu maramu ya Abdullah ibn Hajar al-Asqalani yabisenka bulungi ye kubanga hadisi jazijaniganya kanato ekitende kyo kifunye era natwana ensonga lwaki atukuliza sallallahu alaihi wasallam okwasaba kyala abazaala ennyo nawe ensonga nti fa inni mukathirun bikum al-anbiya wa fi ba'd riwaya al-umam yayina okujanga ina nga numbers ina nyingi ku yawmul qiyama abantu nga bangi yensonga gyatuwa sallallahu alaihi wasallam abantu okuvuma n'okukakanya gwe ani yagamba tetulina kukuvuma oba ozadde oba tuzadde ffe tulina okukuvuma tulina okwogerera amafuukuule tova ku kya nabbi sallallahu alaihi wasallam okujjako ng'ofuna complications ebiso kulwala bakyala nga bafuna olubuto akomayo ayita ku mugo gwa ntaana wabiso abasawo ne bakuwa advising naye bano abakyala baffe gotula mu ddwaliro ku makya kawungezi ate omusanga bizango yize oyo asindika abaana talina buzibu asindika obugagga bwe naye weewuunye waliwo abagenda ku ndagu okunoonya abaana gwatalaba kuwadde batambula ku ndagu zonna ne bazimalayo ezakuno ne bagenda ezi Tanzania nesiganye bagenda ezi Mombasa mbuzo za ku mwalo ku nyanja kuli naye gwatalaba kuwadde kyobugagga zaala baana bova ku dunia nekiri kyogamba mbogana muno okujja gyali ate ekyo kibi nnyo ogana bwaki oyo malayika bamukolimira paka bukya oliti ate jukira bamalayika edduwa zaabwe zaanukulwa tebalina mazambi bo tebalinga ffe yalina zambi bamugana obwenzi ndi akukolawo bamugana okuba ebidonga bikubirawa oba utamiira kubanga bamalayika si bakazi si basajja bamalayika tebalya tebanywa kati mubwenzi babukole ddi banywe eki bali eki kati bwabanga bakusabidde edduwa tobawona kubanga eyawe ekolaki etuuka kakati senga gyali yali agamba nze sitayinza agenda ku ntaana naye simba ku nnyina oba ku kitaawe n'akangalala yaga alina kuka ku ttaka ebyo si bituufu ekisooka takulaba nakulaba okukangabala ku ye n'okumwesimbako kwe kugaana okukola Allah byayagala abaana ddala balina okukimanya nga bwe wazaala omwana wo n'omusomesa eddiini buli kyakola nga kirungi ofunako empeera noono gw'otaasomesa buli zambi lyakola nawe era ofuna kati okufukamira kw'omwana eri mukadde we yafa mateeka ga Allah so sigenda ku malaalo kufukamira kyabulaba ofukamira ku malaalo era ngera bwolaba n'ofukamira n'owanika emikono ngera bwe twaga nti esula y'omufu teriimu kufukamira terimugenda ku mavivi terimugenda ku sujudu kyokka ng'eniya ziba zirieko ekyo nti tumusabira busabisi ate nga wali naawo tetanana tugendako wala
Kwanga baga nti jeneza omulabo muri ajati. Ejati kisenga jali ali omwe jeneza. Ne twesimba bwesimbi. Kambuza baba basalira otumba matabani boyo ayebase mwasimu jeneza. Olusi beba kulembera ne jeneza. Bawalabe tebabamu. Babamu. Nga bikiba kubanga kyali kyakuka kutaka. Tewesimba ku kitawu, tewesimba ku nnyoko. Musala tulijana azandigambye buli akimanyi nti ono yakuzaala wansi. Boba ndi wadde ndoza bafukamira. Ne balima kwesimba ku kitaabwe, ne balima kwesimba ku nnyabwe. Senga jaliya ebyo bituufu. Tofukamirira malaalo. Kireme kulabika nga asaba bo. Wesimbe bwesimbi. Okubafukamirira olaba ne bino bitusomesa abantu atikidde Qur'an jake kalamu. Sikweko. Mateeka. Kati okuyomba ennyo nga tadde kalamu ku Qur'an, pen ne yagisa ku Qur'an. Nga tuva kunywa mwenge kuba nani agitikidde. Oli omwenge naye na kino nange nakula sija. Ky'okunziremu ekibuzo kyenkubuuza. Oli omwenge. Ate abamukambwe. Ope abagitaddeko takadamba. Naye agezaasa ngo taddeko ka pen. Okuyitakira kutandikira era kuli kwe kunene. Kano kali simple. Kati go ogato tikira Qur'an loko batadeko ka pen naye ngova kwegeserera bugonja. Govo gitikira. Kati ebintu ebimu entegera yafe inokuchukamu. Yaja tisenga jaliya obatu wesimbye ku mukaddewo kasote kama tyaga Allah munkola. Wabula manya buli kyokola kyonna nga kinyiza Allah ne mukaddewo eri afuna. Era buli kyokola nga kimusanyusa ne mukaddewo afuna. Kakati nitugenda ku mukulu Asad. Imamu yerabi yazabuza irakemu. Kati ate irakanya Imamu ne yerabira n'akimenda leyo kutaano. Ne bamujjukiza n'alemerayo. Ego kenda maso ne Imamu. Gochayi na irake zibulayo. Tena buzibu. Oli okay? Nazero hedezi kubanga asanze alakemu. Kakati ate Imamu bazze yerabidde. Yasadde 5 kitegeeza yaba asadde 4. Ono gwe basaza abali okay. Ekyo kiri mu kuba nti Imaam bwe yerabira n'akimerako ey'okutaano ne tumujjukiza n'alemerayo. Ekisooka kitumuvunaana. Ayinza okuba nga ye akakasa tezinagwayo. Mwabakakasa nti ziweddeyo mutuule naye temutola salaamu mumulinde mpaka lwanajja kubanga yabakulembera. Musome tahiyatu bweggwayo nga muddamu. Bano abazze nga bakyalina yeraka bo bali okke naye bagende maaso naye era bwe tubena buzibu ajja basaaza ennya zaabwe nga yasadde 5 kiri okke era bonna bo batolerewa mu salaamu bulungi kiba kibalansinze n'okubalansinga. Kiba kiri mukulu Asiyad. Abadde abuuza ko najjuza ali okke. Nimba no muyinza okati muli ajjuza naye nga abuusabuusa kubanga tubeera mu swala ebirowoozo ne bivaamu. Oluusi ne bidda. Mwe muyinza okugamba subhanallah Imamu n'alemerayo. Ne bano nga babuusabuusa bamwegatteko. Ngera omuyinza omugamba subhanallah ngera akazibulayo n'aganira wansi nga manyi ziweddeyo. Era n'atoola salaamu. Namwe temuvaawo ate. Bw'atoola salaamu nga tumugamba nti waayi wabula yeeraaka. Nga tuddamu tugikimayo. Kiwali buzibu. Waliyo oluvunnama lw'okwerabira. Zaidi, wano anti abagana bamuta Zaidi. Zaidi bamuta Zaidi. Zaidi adagamba basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bonna udulun benkanya bogezi b'amazima. Lwaki ate Bumbakali yasukamu Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ayina ebitendo bibiri ebimuleetera okubanga ayabula n'ayita ku banne owekitiibwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Era amannya gano Abubakar Siddiq siga amannya ge ag'obuzaale. Amannya ge ag'obuzaale Abdullah ibn Abi Quhafa. Era ge yakula nago mpaka ng'Obusiraamu bumaze kujja. Gano nabbina ate ne gano yagamuwa luvannyuma ate si lumu. Yasooka kumuwa Abubakar Siddiq. Yasooka kumuwa Abubakar. Era ng'eryo yali muwa nga sirirye. Yamuwa Abubakar ekitegeeza taata w'okukeera kubanga yakeera okutola shahada. Abu taata Bakar
okukeera yakeera nnyo okwegatta ku nabbi sallallahu alaihi wasallam awwal man aslama min ar-rijal yasooka okutula shahada mbaami ye Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu ate era then in jeno mukyala we Khadija binti Khuwaylid yasooka fenna nga tugattidde wamu kati ate bwe yagenda okukima essala mu mwaka ogw'ekkumi mugenda mu Isra wal Miraj bwe yakomawo sallallahu alaihi wasallam bantu basooka muwakanya olw'olugendo oluwanvu naki era abalabi ba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe basooka okugenda okugamba Abubakar nti bukya naawe okakasa Muhammad era ogenda muwakanya tusoga omwesiga wano kigenze wala naawe ogenda muwakanya nabuuza nti ate ogubadde mbu yagenze epalasita yindi mu kiro kimu ate nadda ate nayita nawo nno n'agenda mubune mu ggulu gwogenda bikkiriza ebyo n'agamba nti ageyagedde mazima nabbi sallallahu alaihi wasallam yafuna amawulire ago n'amwongera eryokubiri Siddiq n'afuuka Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mu mwaka ogw'ekkumi n'afuna erinnya eryokubiri. Waliwo sheekhu mbambuuza mu siira kijja kitya okuba nga yayatikirira nnyo n'amannya amapaatiike ag'obuzaale ne gabula yagenda nti kyangu nnyo ku mizigo gye tusulayo ne ku mayumba osanga omukyala nga bamuyita maama Ramula naye nga abaasoma naye bamanyi nti ye Zaituuni ne bajja nga babuuza Zaituuni ne babula naye nga ali awo nedda waliwo omukyala ye Zaituuni lewe tyaffe tumumanyi naye ng'ensi yonna emanyi kimu mamaani singa mwagaye maama Ramula singa lwambalaze ddala kyangu nnyo erinnya okukwata epya eribikka ne riri kati Abubakar Siddiq radiyallahu anhu awo wayabulira ku banne ate nno si bokka yeesaddaaka nnyo gw'ovanga ku muntu okubanga buli security organ emunoonya mu nsi gwe n'obeera naye military emunoonya red tape emunoonya LDU emunoonya bambega bamunoonya buli kamu SFC Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tiyayabulira mukama we sallallahu alaihi wasallam wakati mu kuba nti yali anoonyezebwa bw'atunyumiza ebyali mu mpuku kubanga bagenda okwekeka mu mpuku kiro obagituukako nga Abubakar alina okuyingira yakebere muyinza okubamu omusota n'amugamba sooka osigale bweru ya Rasulallah ngende nkebere mu mpuku naye nga talina tooki njawulo nsiigire ekifaananyi kusawa nga ngalo nsiigire ekifaananyi ssanga munana ogw'ekiro mutuuse ku kifuluka kiri awo mulimu enzikiza munda yakebezaamu ngalo kifuluka kale kale wabeerawo ka light naye eri ageze mu mpuku munda pompogoma muli booti akebeza ngalo kyokka ate agamba omwezi gwali gwaka ng'atya kubanga abasajja b'omu Makka bali bayizzi nga balagiriza ensaali mu Sabbaawa nga engeri bali kasozi waggulu ng'atya gwalese ebweru bayinza omulabiriza ensaali yakebera apakuka naye kukwata akebeza ngalo kati kwata kusigga kwata ku binabbu bye by'omutaana kwata ku musota oyenkanika oli jayiwa wo mubiri atunyuze bali basenguka nga bavuga ensolo yavugiranga ku sayidi okusinziira okwekengera kati muyinza okuba muvuga n'olengera ku sayidi eyakkono nga waliyo ebiyinjayinja akamuyinza okwekakamu omulabe n'avugira ku kkono ya nabbi sallallahu alaihi wasallam singa obayo omulabe oba kasaali kakwata ye kati neekengera ku sayidi ya ddyo nga waliwo ekipompogoma muyinza okubamu omulabe n'agikyusa n'agizza eri n'alengera maaso nga terewategerekeka n'asooka stretchingamu agenda alaba embeera eriyo n'alaba nga teri buzibu n'akendeza speed oyo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tosobola kwogera byakolera nabbi sallallahu alaihi wasallam n'obimalayo kati gwe weebuuze kati waba kubayo omuntu emunakubba ensaali nga yagenda era lumu yafuna obutakkaanya ne generaali Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Abubakar n'akaaba bafuna obutakkaanya ng'abantu ababamu
Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja n'abuuza lwaki Abubakar akaaba ne bamuwa ensonga n'agamba mpitire Umaru n'amunenya era n'amugamba toddangamu temuddangamu kukuzanyira ku Bakari wange gwe Kyeyune Umaru wasooka kukwata biso okunoonya kunzita yatuuka ne ku soyo n'otegeeza banno nti tagenda kusula mulinde okubika ono omusajja yanzikirizaawo naye nga bwe banenya asirisa olusirika asirisa olusirika Umaru ki asirika Saabalwanyi Allah temuddangamu kunyiiza Bumbakari. Umaru yamala emyaka 5 tannajja kubanga Umaru ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yakeerewa emyaka 5 mu Makka omwo mu bajjenoza abana yeyeke yakeerewa abalala bajja mangu lwakuba ati bwe yajja yakola nnyo yali musajja mukozi kale no nga twagenze kwogera manaqib ne fadl n'enkizo eza owekitiibwa Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah ibn Abi Quhafa tetuyinza kuddayo okukola Buuza Imaam tubako ekyo kyokka nkukoneddeko mu areas ezaali ez'omutaana nga oba kuba muntu wa bulijjo wali wagati awo omusajja bamutwale banantwalirako nange ne bantwalirako famire yange neesigala kuki famire ye yennyini gye yakozesa nga batolosa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga famire emu yakola olukwe lw'omutolosa Asma yalimu mwala wa Abubakar Aisha yalimu mwala wa Abubakar kitaawe yennyini Abubakari yalimu radhiyallahu anhu mujamia kuganga bali bajja bonna basanyawo famire nambe biweddewo naye yonna yagiteekayo bayambeko omukulu sallallahu alaihi wasallam okuba nti yafuluma mu kibuga Makka. Mukulu Zedi atukoze bulungi kutubuliza ekibuuzo ekyo ekya Jeno number 1 wa Ummeno. So kenzi jewoko obakadde. Fadal. Okay. Temuvaawo idinla tukomawo. Full esimu yo banka ne Trust Mobile okuva mu Finance Trust Bank. Kola byonna ebikwatagana n'ebyensimbi mu ngeri ya banka akadde konna wonna wooli oba oli waka kobenga ogenzeeko auto n'emikwano gyo obanga okakalukana ku mulimu sina kindi ng'osobeddwa mu traffic jam. Gula wa akaunti akaseera konna ku matabi ga Finance Trust Bank okwetooloola eggwanga lyonna. Oluvannyuma onyige *224# okutambuza ensimbi oba osobola okudownloadinga application eya Finance Trust Mobile app mu ngeri ennyangu oba okube ku 0800 220 500 oba oweereza obubaka bwa WhatsApp ku 0751 903 2900 oba ku 0701 903 2901. Finance Trust Bank, putting women first. Erungamizibwa Bank of Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumirwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku miliyoni 10. Okuva ku nguudo z'ekibuga Kampala okutuukira ddala masoso g'ebyalo ku bizinga n'emitala w'amayanja kati ejjengo lyaffe lituuka buli wamu era tubuutikidde ensi yonna. FM at 12. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira zaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu ghaaya basangibwa bakuli ku bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 notemo nya noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidike ku noti 7 noti 3 kinana mwemo nkaga 3 16 oba ku Chairman ku noti 7 noti 2 kinana munya 7 ana munya aljannatu ghaaya. Ambakulisizaayo nnyo mu bubaka bw'abakadde baffe banange mwebale nnyo mwebalire ddala okubeeranga mutukubira amasimu kakati Imaam njagala osookere ku kino ono tuba tunamalayo wano bewampadde nabo obulabi babiri Abdul Majid soko bamalirize nkuwe kalono ne Shafiqi. Kakati ye Abdul Majid abani bamugende nti Ashura yancha si yancha Ashura ya yawmul jumaa olwaleero lero 8 encha 9 encha lwakuna 9 ne lwakuba entandika encha kwaba banasibe essuka mu lumu encha bitandise ne ewali ekinyusiwe nnyini ye Friday ejjo kubanga nakusomezi
10 inshallah tabaraka wa taala. Kati adabuuza mayiti ya Firawuna kubanga Allah yatugamba mu Qur'an fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Olalo gwe mujemu gwe ngenda kulekawo bodeyo obereka kabonero kubagenda okuddawo emaluvanyuma. Allah bwatu batugamba nti ajja kuma omulambo gwa Firawuna naye ng'ekigendererwa kabonero kulaga abajeemu abaagala okujeema. Naye abasajja abamisiri si bakusaaga. Basajja bayivu nnyo okuva edda n'edda. Emirambo bassekabaka baabwe baagikazanga era bafirawuna bawerako kubanga Firawuna ye tayito eyaweebwanga omuntu kabaka eyafuganga Misiri. Nga bw'ogamba nti kabaka. So sinti labanga linnya lye. Era pena Ramsisi Thani, Ramsisi Thalith. Kati bangi sali omu. Ate buloko bonna bwakalanguka bufaanagana. Kati teri amanyi ku mutuufu ku bonna yaluwa. Nenga bungi ko bufaanagana. Kuwera n'obutanga. Naye nga weebuli oba balekawo ono weebuli ono yazikira ku Musa. Anti kati amanya ate tosobola baawula. Olaba n'abantu Allah tasire be balwala kansa ennyo n'ogenda emulago nabo bafaanagana. Onoonyamu n'owona akubula. Kandi nabo olwokuba bukalanguse ennyo bwadda bufaanagana naye nga ye Allah yatugamba nti ajja mmulekawo kabeere kabonero akanaalabirwangako abalala abaana Adamu. Naye agamba nti ono bayoli Allah yamanyi. Kakati Shafiq nga tonnamuvaako okwo kubanga ne inginiya wano yambuuzizza ku kigambo ekyokusiiba n'agamba nti kati alina omukolo ku Lwokutaano ate abadde ayagala kusiiba kati asobola okuleeta enniya n'agamba nti kansiibeko ekitundu oba n'aleeta emmere nga ndya. Ekisooka okusiiba yawma Ashura kiri sunna kyekisookera ddala. Ekyokubiri bw'abanga bwatu wakoze nakyo si kibi n'asiiba oba tukokujjula n'alya kubanga ate si kirungi kusiiba nga tulina omukolo gwe gubanga gwa Busiraamu kubanga tulina uzaifa wa phone bwe guba gwa Busiraamu kubanga olwo gitali eyokumala ebiseera oba n'obutasibira ddala byonna bisooka oba n'asiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olumu alina bingi byasobola okulondako. Mukhayyar alonda ku kyaba yagadde. Shafiq abadde abuuza ennamula y'ebifaananyi. Ennamula y'ebifaananyi amateeka g'Obusiraamu gaabiteekulamu emiteeko 3. Waliwo ebibajje mu miti n'ebibumbe mu bbumba n'ebyempapula. Ebibajje mu miti n'ebibumbe mu bbumba bisinga okuba ebibi kubanga biwangaazi. Era bye bakozesanga galinga masanamu bagabajjanga oba okubumba. Edda abantu balungi nnyo mu art naddala mu furniture omwo mukola wooden omwo balinanga n'eggalani eza wooden ne swani nga ya wood ate byabanga birungi bambi. Gwe ekikopo nga bakikola mu muti okita kyakusaaga mufata mugwanga kyo wekirya babanga n'ebintu yabwe nga yakyola mu babul aniya omulyango gwogera ku byombo mu kitaabu tahara mu wuzu mugazi kubanga ebyombo mugenda amazzi getufunyisa buzu bakuleetera babikolanga mu miti babikola mu bbumba babikola mu zaabu babikola mu byuma kandi atandika okulonderamu ebitakkirizibwa. Naye weewuunya balinga basajja fesina na tekinologi kwekyanga bwekyanzi bali abasajja babanga b'amaanyi nga alina ebikopo byekolebwa mu bbumba n'ebyo mu miti ebikopo naye kati mwaleta simali mera malini simanyani kutubuzaabuza wekisimatukira naye ekyolubawo ekirazaawo kati ebifaananyi byonna byambaawo bya muti bya bbumba bya mpapula bilharamu okujjako ebya darurat ebyensonga nga kaadi passport ndagamuntu oba waliwo obwetaavu twala kulaba ku musenze alanda oyo agenda tuludde omulabako eno twagala muwa mulimu tulabe size twagala kuwasa ebyo ebyensonga
naye bino nkwata nkubanga nkute mu kiwatu ngira ngize nyimidde ku lwazi naki biveeko bireke tebikirizibwa bano bamazeewo sebo. Okay, kati ekibuuzo hadithi weri ku bifaananyi nti inna ashadda nnaasi adhaban yauma alqiyama almusawirun au almusawirin, ebibonerezo ebigenda okusinga okuweebwa abantu bagenda okusinga okubonerezebwa ku yauma alqiyama babifaananyi. Okay, ono abuuza nti alina maama we teyali musiraamu, kati bagenda kukola bijja naye society eri ekintu ekyo bakitwala nga kinene nnyo n'omukolo gubeerawo gw'amaanyi. Abuuza nti ng'oli bwali maama we akkirizibwa contributinga ku ssente z'okukola ebijja. Ffenna tuva mu mafamire kano kagende eri famire zonna, tuva mu mafamire ezitabika enzikiriza. Ffenna ffe aboogera wano mu famire zaffe mulimu enzikiriza ezisukka mu emu. Naye bannaffe tubagamba nti ffe enzikiriza gye tusoma bino wammanga tebikkirizibwa era temuli tulabayo. Basi nga tubannyonnyola mu mbeera entuufu nga tuli polite bakitegeera. Kubanga era unaagira nti kati mu famire tugenda kugira mpewo za kika tusonde. Kubanga wano waffe mu Buganda muntu tuba ne buli kika kiba famire baba n'empewo zaabwe. Musondereza embogo, musondereza effumu, musondereza ekibbo, zaaki. Ffe tubagambirawo nti ffe situdi tetukola ebyo, ffe eddiini yaffe tetukkiriza. Mwabakkiriza yamwe ebyo mugende mukola emirimu gyammwe. Wallahu alam. Okay, ono ajjati Ssemugenze, Mwajuma Ssemugenze abuuza nti Imaam, omuntu gwe bagamba nti munafu mu ddiini yaani? Nayongerako ekyokunjagala bigattewamu nti omushiriku ng'akola shiriki omunene nga ow'okuluga naye abalimwa mu bunafu mu ddiini. Bwe tunayogera omunafu mu ddiini abantu tugenda kaba amazzi golowooza. Omunafu mu ddiini Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamulaga Abi Hurayra mu hadithi emu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل بثلاث. Abi Hurayra tugamba tinabbi sallallahu alaihi wasallam mukwano gwange fanfe wange yannamira ebintu bisatu nga yimbanga nafuye mu ddiini nga ndi ku deep end sibirekanga. Ekisooka an awtira qabla an anam, nsali era kemwe yawitiringa sinneebaka. Njogera ku banafu b'eddiini, njogera ebitendo by'abanafu abasembayo mu ddiini. Nga banafu? Abasembayo. Kwe kubanga asala witiringa tanneebaka kubanga ow'amaanyi yajazuukuka. Bw'olabanga otandise okusala witiringa tonneebaka manya oli munafu. Ekyokubiri wa an asuuma 3 ayyaami min kulli shahr, n'okusiba ennaku enjeru 3 buli mwezi. Ako kaba kabonero ka bunafu mu ddiini. Bw'olabanga otandise okusiba ennaku 3 enjeru buli mwezi manya onafuye kubanga ow'amaanyi asiba ne Monday ne Thursday n'asiba neza Nabbi Daawuda alayhi salam. Ekyokusatu rakaatay duha, era kabiri za duha kabonero ka bunafu wa imaani. Kati akola ebyo bisatu ye munafu. Kati ekibuuzo kiri kimu nze ne yajati abuuze ekibuuzo tugwawa kubanga n'ebyo byingi tukulako n'ekimu. Ajati Ssemugenze tomulaba? Sinanansonyiwa omuteekayo ku mpewo nange ali wano ebyo byennyini ffenna tuli banafu. Kati ffe tugwa mu layini ki nga n'ebyabanafu abasembayo ku deep end tetubikola ebyo byabanafu kubanga eraka eza duha ziri 8 ow'amaanyi tasalako 2 zokka zonna zimalayo. Waliwo 4 omukaaga ennya oba emmeka 6. Kati ate bwe kibanga boogedda oyo nti ye munafu ate ng'oleta mushiriku oli omulogo. Bamaze okulaga omulogo ye tabaliwa nabanafu. Atabalibwayo talinayo kafu oyo talinayo kafu. Kati oyo omulogo abalibwa mu ki? Aba avudde mu ddiini. Aba avudde mu ddiini. Tulina babiri, tulina mushiriku
ne sahir omulogo ne agendayo omukolako bali babiri asahiru ye jjajja oli akolayo omita sahiru yakyusa amaloboozi oyo ye talina kigambo kyonna era nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama haddu sahiru darubu unuqahu bisayfi وفي بعض الرواية قطع عنقه بالسيف ekibonezo ky'omulogo kumujja ku nsingo nakitala oyo akolayo mubi nnyo kati ate onaagendayo muzukulu gweta mushiriku bizinesi zitambula bulungi bakasoma bagenda wa neiba kano kateeke mugundi kano kateeke mu mulyango kano oyo ye tawuba ye kusaala swala ennaku 40 nga tezikkirizibwa ate no zisaala okumala ennaku 4 kama thabata anhu sallallahu alayhi wasallama annahu qaal man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbalu minhu sala 40 yawman omuntu agende w'omulaguzi n'akakasa byayogera Allah takkiza swala ze okumala ennaku 40 naye tutandika kubala lwasaala ye tawuba ye jasala gyebateeka mu dustbin okumala ennaku 40 kati ate ku kiyama Mungu alizimusaba ezo swala baasadde naye tafuna max tezimubalibwako era bagenda zimubanja naye nga bwoganda nakola omwezi mulamba naye saafuna musaala gwange so nga bakola era ne walinga nawo satwa lwokugaa nti no tewakoze nakukola n'omusala tewali ani bakyayina essola ya rabbi naddala ku bakyala bagendayo nnyo abakyala bagendayo Imaam katusooke ntuuseeko obubaka mukama waffe Kayongo nga ndaba yekyala tala kikyala tugoba kumpewo ate yalina n'ekibuuzo kiyambuza Kayongo wambuuziza kibuuzo kyangu tofaayo ate gwoli mu kintu waliwo ekibuuzo kiwambuuziza kimubuuze wuyo Imaam namubuuza ddi omukyala lwakkirizibwa okusaala mu lwatu okusaaza okusoma mu lwatu ng'asaala bweba tewali bamuzira tewali bamusolo muwoowa akkirizibwa nga waliwo bbaawe nga waliwo abaana batabani be babrothers baabo batasobola muwoowa naye era lwa lutonotono lumalaawo naye oba waliwo abasobola ebyo ate eswala ez'omu lwatu zidda mu kaama oba tewali akkirizibwa naye okusala magrebi mu lwatu ne isha ne salaati subahi ng'omwami saasala mu lwatu tewali buzibu Mukalo Enterprises Uganda Limited bano bananyini hardware gaggadde mu Uganda wano buli kizimbisibwa kyonna kuva ennyumba lwetandika okuva ku musingi paka lwegwa babirina sementi emitayimbi emisumaali enfaso tanka amabaati langi abukika by'amasannyalaze basangibwa ku Odi Kampala Rashid Khamis Road ne Busega Kulyana Shero Masaka Road ne Wampewo Gayaza Road esimeri 07 0M16 070 057 House of Zaka and Work for Uganda bakujjukiza okutola zaka mu maaliyo okutukuza empaji okutuukiriza empaji eyokusatu mu Busilamu osobole okubeera ng'oyamba abeetaavu bambi n'abalina obuyinike oli musuubuzi mukozi wa musaala mulimi olina takisi genda mwabuza busaka bakubuulire mutemwaki gw'osobola okubeera nga osasula osobola okusasulira mu Tropical Bank, Cairo Bank, DTB ne Pride Microfinance. Basangibwa no Odi Kampala plot number 9 Permanent Gardens opposite Odi Kampala Primary School. Esimu eri 077 22 12 070 55 19 19 atenga Well Travel oyagala okukola omula oba hijja bakwanjulidde Well Travel beboka basobola okutambuza obulungi n'okola omula ate ng'ekirungi kyabwe bakusuza Kinyana Mpindi ku Haramu Zombi bakulambuza ebifo ebyenkizo ate nga bakusuza bulungi bakufunira tiketi z'ennyonyi n'okugenda mu nsi endala zonna z'oba oyagadde Well Travel bakisobola bulungi. Baweri basangibwa ku Rodel Towers ku mwaliro ogusooka
opposite the Ministry of Public Service Wandegeya. Kuba kusimu okumanya ebisingawo eri 0705555555 ba 0705555557 atenga 3 Ways Property Consultants Limited bakuletedde poloti mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga poloti ebadde kati ng'ebusunju $8,000,000 kati eri ku 6 mu bitundu byonna ebyenjawulo Buloba, Mpigi, Kibibi, Lukwanga, bonna bayina nga bageze bakusalirako ku poloti. Ate nga basobola okubeera nga bakulaakulanyiza poloti yo okusabeyinga n'ebirala bingi. 3 Ways Property Consultants basangibwa eri Buloba ku 11 Mityana Road. Esimu eri 0393193201 oba 0752721763. Atenga Al Misbahu Travel Agency wano no bakugamba Al Misbahu Travel Agency ye company yesigika mu kusaabaza abalamazi okwatwala Makka ne Madina okola hijja ne umra. Al Misbahu kutegeeza nti abantu mwenna ababategekeddeyo olugendo lwa umra mwezi ogw'omunaana ku $1,605 eri gwe abadde alina ekiroto bambi ky'okugendako Makka ne Madina. Bajja kusitula ngenda kuz'omwezi 17 ogw'omunaana 2023. Bakugu nnyo mu kye bakola, bakulambuza ebifo ebyenkizo ebyetaagisa byonna babikufundira nga visa, tiketi, hotel gy'ogenda okusulamu, ebyentambula, buli kimu kyonna. Kale tambula nabo. Okumanya ebisingawo essimu eri 0772 ba 0741 ate waliwo omulimu nanga beetaaga okusomesa omusomesa wa science mu upper class nasikali beetaagibwa. Esimu kuba ku simu eno omanye ewa gyebiri eri 0755 758 ba 0777 46 Imaam Zainab mujuzi ayagala nnyo okumanya ku byafaayo bya Zainabu. Erinnya litegeeza ki? Waliyo omulongoofu eyalituumibwa byali bitya? Zainab mu family ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, the royal family, mwali basatu. Abamu bakyala be babiri kuliko ne muwala womu. Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo muwala we, Zainab binti Jahsh oyo mukyala we, ne Zainab binti Khuzaima radiyallahu anhunna. Kati mu royal family mulimba Zainab basatu nga omu mukyala ngomu mwana oyo mumbeja ate bali abalala babiri bakyala. Zainab binti Muhammad muwala omukulu makago, omwana omuwala omukulu mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye Zainab. Ate omwana omulenzi omukulu ye Qasim wabihi yukanna, era gwe bamubbulamu taata Kasim kubanga agamu kumanya amapaati ke aga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamutanga taata Kasim. Kati Zainab oyimu ku byewuunyisa ku omwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamutanga Abil Aas bin Rabi' radiyallahu anhu. Yokusooka bafumbira ebya shahada tebinajja. Shahada bya la ilaha illallah byajja, omwala natula shahada. Omwami nabigaana navaayo namala emyaka 6 omwami natula shahada, Nabbi namuddiza nga tewali nakuwoowa. Tebaddamu kuwoowa. Namuddiza aliwo ezimu zigamba nti baddamu naye singa okubanga enywevu tebaddamu. Nabbi yamuddiza buddiza na baddayo ku bufumbo. Mwami bamutanga omuko w'embuga Abil Aas bin Rabi' radiyallahu anhu arda. Zainab bali abalala nabo balina ebyabwe tujja kubikoonako naye nga tusoose kujjayo omwana omukulu mu lujja lwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuwala. Sigambye mwana mukulu mu balenzi. First born Qasim naye ate omuwala omukulu Ezayi radiyallahu anhu. Akadde ke katukutte twandibadde twongerako okusingako wano naye
obudde butukutte. Imam Sibulo. Assalamu alaikum.